Temusobola kudda ku bannansi, temusobola kudda ku bannansi kudaaza, temusobola kudda ku bannansi kudaaza, temusobola ku... Alright, olaba nabali mu NRM top offices nabo olunaku olwaliro bavuddeyo ne bagamba nedda bana basajja kyabika gavumenti erina mission yayo oba buli kitongole mu gavumenti erina mission yayo. Video nzikuletedde maaso awo omukulu agambye nedda ye kirabika atuuse akaseera oba atuuse mu kiseera mwalina okubeera nga akyusa ekibiina ave mu NRM adde mu National Unity Platform oba the People's Power. Video gikuletedde maaso awo yono genda kubeera nga ogyerabirako ate abagezaako okubeera nga blackmailinga omukulu SG aboso omuyita Secretary General David Lewis Lubongoya. Oh my god, mu maaso awo tubalina video nkusaba hajimpereka like bwoba omaze subscribinga owegette ku mukutu gwefigono olunaku olwaliro nga benkugambye abakulu mu NRM nabo bagambye nedda kikiri mugenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda si kirungi kubanga bawongedde okulaga nti no the top over leaders or the politicians in Uganda naddala bali mu NRM they lack kyetwandiyise humility kubanga imagine omuntu abadde mu kifo okumala emyaka 2 notamuwa the notice ate nga awagira n'ekibiina kyo gwe nojja n'omumenyi kyongera okulaga nti no right honorable speaker Anita Monge the power reciprocated by the way olaba oli awagira NRM abadde mu kitundu myaka 25 bajja ne bamumenye ennyumba olwo Anita Monge yabakolera n'abayisiza amateeka zizo sovereignty bills zonna ziyiseewo akitegeeza agamanyi era kumpi gamu okisegera ekintu kibano basajja ebyaddala tebasimba nga His Excellency Robert Kyagulanyi yayogera bino bisi bigambo byange negosooka owulirize kansala ono ye kennyini nga yeevuma bana abasajja tumanyi twenyongereyo n'ebya Lewis Lubongoya mu maaso awo. Temusobola kudda ku bannansi kudaaza, temusobola kudda ku baana ku miti emito ne gidaaga ne gibeera momboze mu nsi yajo. Temusobola kudda ku bannansi kutaaza, temusobola kudda ku bannansi kudaaza ng'emmomboze. Ani atalina kisa kutunuulira abantu balina nyiike like ng'abo? Abantu b'ekikeeyo bagenda kuddukirawa? Mwagala okusiga ekifaananyi nti Uganda egenda kukulaakulana n'okutuuka ku nsi ziri ensi ze mubeesingako, ziri ensi ze mulifayingako, zaateekateeka ekintu kyazo okusooka. Ziri ensi pre-government zaazo bwe zajja mu buyinza zaasooka kumanya nti entobazi tebazizimbamu ne bakitangira ng'abantu tebannamala budde bwabwe. Ziri ensi mwagala ensi Uganda efaanane zaamanya etteeka nti gavumenti bw'ejja mu buyinza erina okufuula etteeka. Naye wano mu Uganda mw'osanga nga kati omuntu amenya abantu yo ate ababamenya ate be bamu ku baabateekawo. Temusobola kudaaza baana ba Uganda baana ba ggwanga bwe mutyo. Ffe ng'abambala uniform za pate, ffe nga enkoko enjeru, ffe ng'abantu abamanyiddwa nti ffe tusapootinga NRM tuwulira ennyiike. Kubanga mu buli ngeri yonna kiso kya mbuzi byomukola bigenda kuggwera mu ffe. Kati ffe tulinganga ku byalo gye tuwangaalira tulinganga bazizza emisango. Lwaki temutusaasira? Nga temunnasaasira kale abo be mumenya n'okumenya musooke musaasire ffe basapoota bammwe abababeeza ku ground ffe Uganda ffe NRM kwetandikira eno wansi mu byalo gye tuwangaalira ffe bakadde ababeera eno kwena wansi ku ground. Lwaki mutusaasira? Lwaki mutusibirira entanda embi? Lwaki mutugobereza ekibi ekisikire? Abo abaana abakaaba mu maziga ago bwe mutyo naye ddala mmwe mulaba wajje bagenda okulaga kigenda kuggwerawa. Gw'omanyi nti ogenda mumenya leero enkya bukye ng'akyerabidde tagenda kyerabira. Nga bwe mwalaba abantu be baasikiza Obote embwa mumulowooza nze saalaba ku bikolobero Obote bye yakola naye nalaba nga babasikiza embwa. Saaliwo ku mulembe gwa Amini nawulira nti waliwo abantu abaalisibwa Sabatu eyo nabaalinga oba oli awo baagala kuteeka nkulaakulana mu bibuga. Naye abantu tebeerabira okalya ddaka ddadda envu nnyo ogiriira mu butike ekulinda ne kusanga mu ttaka. Wallahi mukulembeze wa kika kyoyo atatunuulira baana b'abantu abadaaga bwe batyo ku street. Mukulembeze wa kika kyoyo atamanyi nti abantu bano be mumenyera amayumba ne badda ku street
bagenda creating a suicide. Twaki mwagala abantu batutunulire nga abalabe baabwe batuyiro batandike n'okupulaningira ffe batutabulire obutwa tufiire mu mayumba nga ng'emomboze nga batulangira okuwagira NRM nga batulanga okuwagira gavumenti ebazizza emabega. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu omumenyera ekizimbe kyekyo wallahi ekintu ne kiva ku mutima bannaye basajjamu kiki. Lwaki ffe tulaajana ne tubalaajanira ne mutawuliriza? Mwandibadde kale wakiri musaasira ffe nti abantu baffe kubanga kiso kya mbuzi kirekerere yasazeeko obulago ne kitunuulira abaaga basajja ba Katonda. Abantu mwakamala bamenyera bizinesi zaabwe tebannabako we baabadde ate kati mumenya mayumba gaabwe. Uganda tegenda kukulaakulana leero. Uganda tegenda kuggwawo leero. Uganda yaliwo nga temunnamaawo weeringa weemuli wallahi Uganda egenda kubaawo nga temuliiwo. Uganda yabaawo nga tetuliiwo weeringa weetuli. Uganda egenda kusigala nga weeri nga tuvuddewo. Mukoleko kye mukoze mugende n'abalala bajje. Lwaki mukaabya abantu amaziga weemu? Ayi Allah, lwaki totaasa duniya yo? Lwaki totaasa abantu bo? Enkulaakulana eteekwa okubaawo ng'abantu weebali. Toyinza kuŋŋamba nti enkulaakulana esobola okubeerawo ng'abantu tebaliiwo. Abantu be bafuula eggwanga okuba nti eggwanga. Abantu bwe baba tebali mu ggwanga tosobola kubeera nga wooli. Ne gavumenti yennyini even magye oba kiki buli kintu kyonna kifuuka ekyobuvunaanyizibwa nga waliwo abantu. Bwatabaawo bantu tewali kintu kibeera kya buvunaanyizibwa. Lwaki temuwuliriza miranga gy'abantu ababakaaba bwe batyo? Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga SG Louis Lubongoye abasajja bamutaddeko akazito nabagambye dda nti neno gavumenti yatandise dda mission yaabwe plan yaabwe ey'okubiri oluvannyuma okubeera nga bakola kye bandiyise that swearing in ey'omukulembeze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bagezeho kati okuteeka ekibiina kya National Unity Platform wansi wabula they are indirectly trying to exile His Excellency Robert Kyagulanyi. Baagala okumukuba, baagala okukuba ekibiina kye mukuba mpaka His Excellency Robert Kyagulanyi abeere nga feeling guilty, abeere nga takyasobola okubeera nga akomawo mu ggwanga Uganda kubanga bakimanyi bulungi NUP kasiteegwawo bati His Excellency Robert Kyagulanyi mu Bannayuganda agenda bagamba ki? Abagenda bagamba ki? Kati bagezaako okubeera nga bamugobako abantu abo bonna abamanyi nga ba Louis David Lubongoye nga ba Joel Ssenyonyi wamu n'abalala bangi nnyo bemuze mulaba naddala abo abaana ba NUP abadde beefuula ba foot soldiers bebadde bavuma last week n'olunaku olw'ejjo okitegeera ekintu ekyo. Video njaga tugiwa obudde owulire bulungi ongambe byaddala kuloza Louis Lubongoye yasobola okubba His Excellency Robert Kyagulanyi just obukadde abina osegera kubyayiseemu naye 400 million esokuleetera Louis Lubongoye okubeera nga yeefulira His Excellency Robert Kyagulanyi, which I think is very very wrong. Ekintu tekisoboka. Louis Lubongoye tasobola kukola ki? Atasobola kubeera nga akikola. Bw'atana subscribing kadi kajja mu personalize okatekimu all. Sokola video tumala tuyongereyo. Buli lutandika okubaako kye twogera nga babaayo omuntu gwe batolo nga Louis agamba akatono mu mute tubuzeebuze bano aboogera kuno tetugenda sirika. Buli lutandika okubaako kye twogera eky'omuzinzi mutunule nnyo. Louis ng'akubira kitaawe ne baganda be nga bagamba akati muteeyo omuntu tubabuzeebuze bwe tutu. Nedda boy. Fenero tunabeera mu nnimiro ayi mwatwagaliza kuddayo kulima. Twaddayo ne tulima mwali just mwagala kulaba baliwo abali solida bagenda olemesa muwuzi mubakwate mubazze mawe naye temusobola katuli mu kasooli ika plus tugenda kubirima ate tugenda babuula nammwe tugenda bakolako buli we tukusanga polisi ne bonabo yita ku Masaka Road n'akabinjako nga bwe twazuganya nka Museveni nammwe kati tugenda bazo kuba mmwe bamu ne Museveni kati nga bwe twazuganya nka kabinja ka Museveni nammwe tugenda bazoganya Louis sima Ssenyonyi bawakina tugenda babonyabonya nammwe sente mugenda zira waliwo ettaka eddala lye bayongerako liri mabega wa Kitebe obaoliraba kati ettaka eryo bannannyiniryo baali bagala miliyoni 8 Lubongoye nga ali negotiating abawa miliyoni 4 naye nga Lubongoye yagamba omukulu yagenda wa president n'amugamba nti ettaka lino baagala kawumbi
bagala billion naye ngeri yagamba abawa bina kati kirayanga ne waliwo ani awo mwerabidde atambula n'omukulu bakwata nannyini ttaka bamutwala wa pulezidenti nannyini ttaka yafa naye batabani be baliwo babakwata batwala wa pulezidenti kati pulezidenti bamugamba twafe tukoba lunaana naye nga lumongole yamugamba bakoma kawumbi kati pulezidenti bagamba nedda mutusalire okujja bawa miliyoni 7.5 era bakwata miliyoni 7.5 kati bwe babalira abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulezidenti yalagira sekretary general Musasule Lubongo yakyamuluma nnyo yeewuunya baani kati akola okubuuliza ategeera abantu abasajja bano okubatwala wa pulezidenti yabawala byebimu ku byemisa ekira yanga kaadi yawa n'omuvubukono w'ejjinja naye ne bamumma kaadi si lwakubanga baali kwebembu banoonya banawangula naye yalina obusungu ng'akola gundi kubanga yali agala kufunako miliyoni 1 ng'agala adisi abawe 5 eri agiye akawumbi afune miliyoni 5. Walaba abasajja beba enziba Lubongo yagaguze mu kira toyinza kugamanya bungi. Lubongo yatasobola kuyitawo omwezi nga talina ttaka lyaguze. Kiba kyaleetaze kaliisoliiso wa gavumenti abantu bano n'abanoonyerezaako. Ate ezo zonna sente kakati ogamba miliyoni 15 ze babasabye mu mateeka kibu